kirungi bateereddwa kakalu ka kkooti era kyetugamba ne ku bannayuganda abalala bangi baayooleddwa mu ngeri ey'ekikozesa amaanyi abali bekalakasa mirembe. Essanyu omubaka Hazaake ayimbuddwa ne banne we bakwatibwa kati nno awaze n'akangakanga n'agamba nti mmwe mwankwata wabula we nakoma we ngenda okuba nga ntandikira kati nno yasuze mu kkomera ennaku 22 ono agambye nti embeera gy'alabye mu kkomera atayinza kubanga obaolyawo ayagaliza omuntu agende mu kkomera ya Uganda era agamba nti bwe kataligirya y'omu ku bantu abali abasaale ennyo nga bajjukirwa mu byafaayo bya Uganda nti bakola kinene nnyo okulaba nga enguzi ekoma era agambye nze nga Zaake Francis video eno nja kusaba soko jimpera kaleke ebigambo byazake ngenda bikuwa mu maaso nga beyogera naye nga akakasiza n'agamba nti atagenda kuzikiza aluta continue angalinga agamba nti olutalo olwamukwasa ate agenda kubanga agendera ddala maaso kati subscribinga yoyo mukomera bwati buyabadde omuwombeefu ne komera lino ombaka Zaake osobola okumulabako nga omuwombeefu kati nno Alop Joe Senyonyi bwati bwatandise era akakasiza abalala Abannayuganda abakwatibwa n'abakwatiddwa olunaku olwaliro bajja kubanga oboolyawo bakola ekisoboka nga bo basobola kubanga oboolyawo babayimbula naddala olw'ensonga nti emisango gye bazza gyali emisango si egiri awo eminene ennyo kati ngenda mukuwa ng'akakasa nti ababaka be bakoze ekimala era bagenda kukola ekimala ne baloya aba NUP basobola okulaba nga bayimbula abantu. Era n'ensonga abayizi babadde bateekawo nga tezizitowa kimala naki tugamba bannange mbeere siriyazi wetaaga weeks 2 okwekenneenya ID z'ababaka palamenti abaze okweyimirira abantu bano weeks 2 nga mwe gavumenti mukubira abannira amasimu tukumewo wano ensonga ziggwe omulamuzi yawadde essaawa 4 naye kirungi nti essaawa 4 nazo tezituuse kubanga ekintu kyangu nnyo tugambye state Honorable Francis Zaake omubaka w'eri Mityana municipality bwatyo aswadde okubanga oboolyawo akakasa Bannayuganda ne Uganda anti olutalo akyaluliko ddala era tagenda kubanga azikiza wansi wa omubaka wannakawa Joe Senyonyi era nga leader of opposition ono musaale nnyo era nga wali mu kibiina kya NUP ye mwogezi akakasa n'agamba nti ebyaddala byonna mugenda kubanga mubikola wabula nga abaana kasita basazeewo kubanga bayimuka bo bagenda kubanga batambulira ddala kati nja kusaba wasembayo wakulu nnyo Sheikh Ashraf omusomeddwa akugamba nti ekintu kimu ky'obokola mukubireko ojja kumenya ebisingawo asobola kuba nga atereza obulamu bwo ono ye akusomereddwa mu bizibu byonna mu ebyo byonna byagala bitambule ne bibanga bitambulira ddala kati bo abajjero airport pickup bagamba balina pickup esinga okuba yakabi mu ggwanga Uganda era bano wobakubirako ojja kumenya ebisingawo nate kweyo ensonga kati Joe Senyonyi agambye abakumaddembe nti beddala temugenda kuba buli muntu kumumalawo oli bw'enguzi bo bwe tuba bakubulwana tulina kubulwanyisa ffenna era nga ono agambye buli akwatibwa ate kimanye nti bakwata for a good cause kati awenje okubuliza gwe oli ready okubanga bakwata ante tutambulireko awo ku lw'obuli bw'enguzi ku lw'olutalo olugenda mu maaso olw'okulwanyisa enguzi mu Uganda njagala ombulire ogoba oli ready okukwatibwa naye nga Sami n'abalala bakyali mu kkomera okusobola okulaba nga oba olyawo nabo emisango gyabwe gyekuusa ku kino ekyabaddewo ku lunaku olwokubiri ekyokwekalakasa ku buli bw'enguzi mu ggwanga lya Uganda. Joe Senyonyi bw'ati walabudde gavumenti timulimisa unnecessarily abataddeko emisango omunuisance unlawful assembly emisango gino negimu kooti yagigoba ne mateeka gaffe kati ng'eja being idle and disorderly okumusango tegukyali mu mateeka gaffe kubanga constitutional court yagugoba naate kooti zezimu zikyagiza abantu bano simanya being idle and disorderly abantu bano boolesa butali bumativu benguze genda maaso mu palamenti n'ebitongole bya gavumenti ebirala mu mirembe era katusuubire nti nabo banaateebwa kakalu ka kooti kubanga abantu bano gavumenti bwena erowooza nti buli anaavaayo kwolesa obutali bumativu kwekalakasa mirembe bajja muyoola kakitegeeza mujja kuyoola buli omu kubanga baayoola abamu naye n'olunaku olwaleero abalala bavuddeyo nga beekalakasa mu mirembe nabo babayodde n'ekyala luli wajja kubaayo abalala abantu bano gavumenti kyerina okukola kubawuliriza kiki bagamba nti naye enguzi eno
ekutte ejjembe gavumenti temulina kyamaanyi kimukolawo. Ate ekirungi nti bano si ba opposition. Nalabye abavubuka aba NRM abakwatiddwa, mulimu bannamawulire, mulimu bannabitone, abayimbi n'abalala kosi n'opposition, bannayuganda ekitaliiko kala nga bagamba nti nedda tukooye enguzi. Gavumenti kyoba olina okukuliriza abantu bano ne bona olowooza nti ojja kubatiisatiisa, ojja kubayoola n'okubakuba naki kijja kunyiiza n'abalala abatabibaddeeko bagambe nti naye sooka oleke. Abantu bano just beekalakaasa mirembe, ate ensonga ze boogerako fenna zituluma. Amalwaliro teri ddagala, enguudo nfu, amasomero gali bubi, service delivery n'ebirala biri bubi. Kati n'abantu n'Uganda abalala ensonga eno ababadde tebagiriiko naye kati batandise okukibeerako. Kati gavumenti gino giwaga bwereere, temubeera nga William Ruto pulezidenti wa Kenya yasooka neyeekangabiriza n'alemerako abavubuka ne balemerako paka. Kati bye yali alina okukola mu kusooka n'abikola kikeerezi, biiru n'agiwithdrawinga, cabinet n'agiresolvinga, naye abavubuka balemeddeko nga bagamba nti olaba wagaana okutuwuliriza ku luli, kakati kitegeeza naye toli mukulembeze mutuufu, naawe vaawo, bakyalemeddeko. Kati gavumenti eyinza okulowooza nti bwena ekozesa omukono ogw'ekyuma ogw'amaanyi ejja kukakanya embeera eno, nedda eba yeeyongera bweyongezi. Ffe omulange tukubiriza abavubuka musigale nga muli bamirembe nga bwe muzze mukola, ate tukubiriza oba oli wa kibiina ki eno ensonga ffenna etukwatako. Tukubiriza n'abakulembeze baffe ab'amadiini, abakulembeze ab'ennono, abantu bonna. Ensonga eno si ya byabufuzi, enguzi ffenna etukwatako. Tuveeyo tugere ku nsonga eno, temugirekera just bavubuka n'abavuddeyo okugyogeramu. Emisango okusookera ddala fayiro zayawuddwamu, Honorable Zaake ne bamuteeka ku fayiro ye. Emisango gye bamuvunaana bagamba nti gikwasaganya n'okuba nti talina pamiti, talina motor third party insurance, emisango gy'oku nguudo. Fayiro endala ne babateekako abantu baffe bonna 9 nga bagamba nti emisango gye babateekako gya kuba nkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Era emisango gino byonna ne bagyegaana. Ffe nga bannamateeka tuzze okulaba nga tubafunira okweyimirirwa, tubasabira okweyimirirwa. Era abaleese abayima baabwe bonna tulinze bulinzi nsalawo ya kooti, kubanga muntu alina eddembe okweyimirirwa, kubanga aba ateeberezebwa nti akoze ki, azizza omusango. Wabula kye twagala okuadvisingamu nti eddembe ery'okwekalakaasa obutali bumativu, ery'okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna mu ssemateeka mweriri. Era mu mwaka 2020 nga mu gomwawo 2022 Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye yagenda mu kooti. Ekooti n'esalawo n'egamba nti okumanya Abannayuganda balina eddembe okwekalakaasa mirembe, tebalina na buvunaanyizibwa bugenda kusooka ku poliisi kubeera nga basaba olukusa. So tubadde tusaba bakuuma ddembe n'abantu abali mu kutambuza eggwanga lino bawe ekitiibwa amateeka. Emisango nga gino egirabika ng'emijweteke gyongera okubamalamu ekitiibwa ng'abatwala eggwanga lino n'okulaga nti banaabula ssemateeka. Kaluka kooti kubanga abantu bano gavumenti bwena erowooza nti buli anaavaayo kwolesa obutali bumativu kwekalakaasa mirembe bajjamu